Amagye ga AMISOM bwe gaali gaakatuuka e Somalia mu Mogadishu, embeera teyali nnyangu n'akatono. Ennyonyi okukka obuse ku kisaawe kyali kya bulabe nnyo kubanga abalwanyi ba Al-shabaab abaali beesomye okwezza obuyinza baali balwana enkya n'eggulo nga n'ennyonyi bazikuba. Ekiseera kyayitawo ne basindiikirizibwa okuva wali enkambi ya AMISOM enkulu eyitibwa Base Camp. Bannansi batandika okulengera ebikulu bye bayinza okufuna mu kujja kwa AMISOM, era abamu ku bo naddala abakazi batandika okuleetanga ebyamaguzi bitonotono ne babitembeeyeza awakebererwa abantu abayingira mu Base Camp. Abaserikale baabagulangako ne batandika n'okubawa ssente babagulize ebintu mu kibuga ng'ebyamasannyalaze. Waliwo ekizibu nga abantu aba Somalia olw'okubeera tebalina ssente nga baleeta ebintu ku mukono okuguza abaserikale. Kati nga kireetera abaserikale baffe okuyimirira mu bifo ebitali birungi. Ate olwo nga Al-shabaab eyinza okubakuba n'ebatta. Abakulu mu magye balaba nga abantu baagala okukola, bwe bati ne balagira abakyala beekolemu omulimu batandike okusubulira munda mu kampu. Wabbali w'ekisaawe ky'ennyonyi wateekebwawo ekifo abakyala bano ne bazimbirwa emidaala ennaku zino mu batundira ebintu ng'engoye, ebyamasannyalaze, ebyokunywa n'okulya ne kalondo omulala. Bakiikirira ebitundu ebiwera ebya Mogadishu. Waliwo abava mu Madiina oba gye bayita Wadajiru district, ne wabeerawo abava mu district gye bayita Waberi eri eno oba Hamaruweini side yeno nga ku Seaport. Enteekateeka eno esobozesezza abaserikale naddala abadde e Bujumbura n'abakomawo e Kampala okwegulira ebintu ku ssente entono ennyo. Ebitundibwa wano biyitira ku mwalo oguyitibwa Seaport, era olw'okuba nti omusolo ogubiteekebwako mutono tebiseerebwa. Mu ngeri endala, kino kitaasa abaserikale obutafunira bizibu wakati mu kibuga Mogadishu, kubanga wadde waliwo bangi abaagala AMISOM, waliwo n'abatagyagala kubeera mu Somalia. Kati nga bw'olaba bwe bajja wano baali nga tebalina ssente, naye okuva mu ssente ze tufuna n'ebintu bye tubagulako basobodde okukola profits ne babeera n'amaduuka agalimu ebintu bwe biti. Abaserikale bwe tebanafuna ssente zaabwe, abakyala bano babawa n'ebintu ku mabanja ne bajja basasula oluvannyuma. Galimu amaduuka 34 naye agasinga obungi oyinza okusangamu n'abantu nga 2 nga bakwataganye wamu. So tulina abantu abatuuka abantu nga 40. Ssente ezikola mu butale nga buno ne Somalia okutwaliza wamu za $1 ez'Amerika. Ssente za Somalia wadde sinnafu nnyo ng'ensi bw'erowooza, abakuba ebicupuli bazoonoonye nnyo. Abakyala nga bano AMISOM beeyambye okutandika emirimu, bangi ku bo bannamwandu, naye basobodde okubeezaawo abaana baabwe. Bannansi ba Somalia abalala basoba mu 7 baweereddwa emirimu mu Base Camp ng'egy'okuzimba, okutaputa ennimi, okujjanjaba, okuyonja n'emirala. Franco Lisimbi, NTV.